Muna Democratic Party Hussein Barrack Obama ngo n'ekisanja ky'embutongole kiggwako omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Gatonnya asiimye abantu abenjawulo abakoledde ennyo gavumenti ye mu biseera w'abeeredde omukulembeze w'eggwanga lw'America. Bano abasiimye abambazza emidaali nga tasosodde mu langi omuli abaddugavu n'abazungu ku mukolo ogwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo mu nnyumba y'obukulembeze mu kifo awatuula abakungu ekya East Room mu kibuga Washington. Omukolo guno ogwabaddewo akawungeezi k'olunaku olw'eggulo gwatandise n'essaala era ng'Obama mwe yasinzidde n'ategeeza ng'abantu bano bwe bamubeereddewo mu buli kimu wadde ng'ebibaawula bingi n'okusingira ddala enzikiriza, langi n'ebirala. Abambaziddwa emidaali baweredde ddala 21 nga mwe mubadde bannakatemba, abayimbi, ababaka, abaliko ba minisita n'abo abaliko abakuuma ddembe nga kw'otadde ne baggavana. Mu balala abaweereddwa emidaali mwe muli abaliko abakulembeze nga muno mwe mwabadde ne Bill Clinton gwe yayogeddeko ebyamagero ne mukyala we era ng'abalala aba bulijjo mwe mwabadde n'omuddugavu Michael Jordan omuzannyi w'ensero. Okwetaba ku mukolo guno buli eyayitiddwa yabadde alina okujja n'endagamuntu y'eggwanga ery'America era bangi kubatazze nayo basanze tebakkiriziddwa kuyingira mu ndanga n'emidaali tebaagifunye. Ogumu ku mikolo eminene egisinga mu ggwanga ery'America gye abadde pulezidenti w'America gy'agabirako emidaali eri bannansi ab'enjawulo. This is Kingdom TV.